Webale kwekumira ku Newspark channel yoka mukwane kukunganyiriza amawulire agatambuzwa ku mutimbagano ate ne tuberanga tugakuletera kyoino kola kwekuba ntino o likinga kwasana okusubscribinga ku YouTube channel ya Newspark. Tutandikira wa full figure video naberanga asabula video naberanga tabukira ababali mu kugamba nti no simanya Frank Gashumba yafunye kana katonyo. Ensonga za Frank Gashumba zikyagenda maaso n'okwogeza abantu obutonotono katuberenga tukuwa full figure nti ku mukolo yabaddeyo kati alina okubeera nga ate awolereza. Kale katuberenga tukuwa katambi kano. Comment nga buli wamu mwino munyigawo amazima gali nti mama Shira tayenkana na mama we. Oyagala kungamba nti Shira Gashumba solo wasomukazi Shira gwatategedde bagwatamanyi bagwata respecting mama we mukwano gwe muka kitaawe oyo gwa wasiza malaika mukwano gwa Shira naite benkana Gashumba yandi wasiza mukazi omukaddenga fulufiga mwani muvumi abaddewo nga tawasanga mu muyimbi yatowasa awasiza still mu complaining people what do you want. That's why chovola banga abantu people are fight obanku nyonyole ntya abantu bako wa abantu people are fed up of people. Yes, subscribing, liking, bakabwa mu comment section. Concert ya Bruno K yabaddeyo olunaku oregulo. Wabula abantu bangi bali mu kwogera mbusimanye ekivulu kyasaze Bruno K. Naye katusooke ffe tukuberenga tukuwa promote yategese ekivulu kino kubanga ate ye byayogera birala ku bantu be bali kuba nti no boogera. Era yabakubye hiti yabakubye akavulu. When we come to the payments, mwabagamba mwachikuba. Bruno yabakubye dda kavulu da. Era no wogenda lugogo. Tosobola kufuna sente Bruno ze yafunye mu show. Tosobola kuzifuna. No bwaba promoter. Yes, oyo naye promoter Don eyategese concert ya Bruno K. Katugendeko ewa penge kyakoze Bruno K. Kibadde ekikambwe bibino. Obunamba bulijjo busiimuuka oba ne mugamba kiki kyotegeeza Bruno ngamba bwasiimuuse ngamba jjajja wa internet obunamba bwasiimuuse tebwali mukwafu ne mugamba what ngamba muganda wange bwasiimuuse sikyabulabako ate buli bwali bukwafu ne ndakoze ekivulu se bwasiimuuse saabulabi ne mugamba kati kwata amazzi awo oli olinawo omuntu nti mulinawo omuntu kati zuukuka funa amazzi yumuka ogende mu kitchen ofune girasi y'amazzi twogere nkubuulirire era ntandise bwenti nga mubuulirira mugambe mirempeke bbiri eza panado era azibize mugamba kati nywa amazzi lean back uliriza kabake yakusooka obunamba obwo muzembo manye busiimuuka luzi ne budda kati kambu kunnyonnyole nangamba lusifa mpulira ne mugamba kigundu wachanono uliriza mugambye ekintu kimu nti kigundu bw'owulira ensinga ekugambye ekintu nti nno omuntu oyo aliko ekisiraani uliriza omuntu oyo kigundu ambuuziza nti kikyotegeeza ne mugamba omukazi Farida Nakazi bw'amaze ebbanga abantu bamugamba alina ekigere ky'ekisiraani towuliriza ne nkugamba ye mukazi ayogeze simbe yandibadde asaana okuba n'omusajja alina omugagga omuyisiraamu ne mugamba ye mukazi yandibadde nga talina na budde bulera abaana bo gwe boozadde mu bimisiikiini ne mugamba ye mukazi yandibadde nga mugagga bukimu akinya kuba abasajja abasiraamu mubeera ne ssente buli muntu yandiyegombye okubeerako ne Farida. First of all, she's black beauty, she's educated, muntu alina discipline naye alina ebisiraani mu basajja. Ne mugamba Bruno bwe bakugambanga nti otwakula naye abantu b'e Masaka bawulirize bw'aba yabadde mu komite ebadde egenda okubeera ng'ekuyamba mu kivulu ze nategeeredde togenda kufuna nangamba wakitewanga ngamba nategedde obunamba bugenda siimuuka ensi bw'ekyo Bruno olina okubaamu n'amagezi agayiiya n'ogamba owaaye Crystal Pando ono nkoze ntya okulaba nga I get the last laugh now is the last man standing as the last man laughing atya waventuringa mu kyakusinga okukola ng'okimanyi nti obusiddiiki bw'abantu bwe wafunye buli kwota ku bantu bazaafuna ku mpere festival zazaabeera ng'ateekawo annually ye atudde ebbali n'akulaba ye atudde ebbali n'agamba kankulaba amaanyi go naye okimanyi bulungi ebintu bye wayingiddemu eby'ebivulu mb'oyita ebivulu Crystal Panda kyabadde asiiba akola alina ebivulu bye babiyita mpere festival tebibooga
nti ate obadde omukisiza nti nofunye emitwalo 3 naye abadde manyi kyali ndozanga agamba maama ng'ate n'ebifaananyi okufuluma naye ate wayo mwongedde amaanyi n'ate kati togenda mugamba ki bwe mbuli kyogenda okugamba Crystal Panda kati kyekino bwe kinda gwe kati kyekino kyogenda omukangisa kali eri kati kaseka kati bagenda okuyiri babadde ewa Panda bategedde owekisirani ne tooki emwokya yo Munnayuganda bategedde owekisirani ne tooki ekuyokya kati bazze ewa Panda emisinde badduka misinde bagenda kwetonda tusonyiwe tetwamanya tukoze tutya naffe twakunganira wali ng'omusajja atugambye biki be Uganda nizikati kati Panda agenda kujja era video ya Panda egenda okusooka okujja agenda kujja aseka Kiriza tubere nga tetuddako ewa Frank Gashumba munange Nakato avuddeyo n'abaako byayogera n'abaako byayogera ku bagole baffe abapya abagole abali mu kutambula ku mutimbagano abagole abaliko twogera ku Frank Gashumba kosa ne Malayika ate neewuunya abantu bali ku social media ate bavumirira Gashumba okuwasa batugamba nga nti wakasabbuuni ukitegedde ne batugamba ali ebisiya kuba baagala ki mwabadde mwagala Gashumba wase musajja oba yembuuza mwabagamba Gashumba wasizza omuwala omuto mwabadde mwagala wase banyammwe wabadde yagala wase nnyoko wabadde yagala wase jjajjawo basengawo bakimanyi nti obuto bwe buzzaamu omusaayi omusajja omukulu era yagala bavubuka bwetolaba ne basuga mami we batufiirako tanti basuga mami bagala bavubuka bato ekitegedde naye nga congratulations mwanyinaze Frank Gashumba webala okuwona obuwuulu webala okuwasa webala okwewaayo webala okubeera omusajja agumidde kati buli abadde bakuyibwako nempulira bubi ne ngamba badde mwanyinaze yalifuna ddi omuntu awujja ettooke okimanyi abawala we batyo bafumbirwanga abagagga nga ebyobugagga babireeta waffe by the way ekyo bwe kyabanga abavubuka abato nga batuleetera ebyobugagga naye kati kyakyukamu naawe olina okukola ogagga wale sikulinda kukuleetera sikulinda kukuleetera gwatuddeeyo ng'olinda bakuleetere nnyoko anaakuleetera omwavu ayagalwa nnyina n'ennyoko takwagala bayinza okukuleetera obulwadde era baleeta bulwadde ate baleeta enziku makombo gonna baleeta buli kalwadde ne basomboola buli kalwadde Calvin Kayanja avuddeyo n'abaako byayogera ku konsati ya Bruno K bibino kati obuzibu bwava wano omuyimbi ayawukana atya n'abawagizi be mutuuka okulaba obutebe obukalu ab'NRM baakusondera ensimbi ne bakyusa obulamu bwo ne bakugulira n'emmoroka empya nga bakulembeddwamu maama Fiina kyewasalawo kugenda ku miitinga Kadingo mbw'onoonya masannyalaze ne post etapositinga wadde nusu 1000 nga akubiriza abantu okujja okuwagira mu kivulu kyo teyakikoze nembwe emanya gye bajagala abantu b'NRM tebaleekaana naye basirika ne bakutunuulira nti omuvubuka ono gwe twawagira ne tukyusiza obulamu yasalawo kugenda ku miitinga Kadingo kubanga teriyo muntu agaba ali bulungi n'asalawo akwata obukadde n'obukadde akuwe nga tawagira gavumenti kati twebuuza Kadingo gwe wanoonyaako amasannyalaze gakoze impact ki mu kivulu kyo awo mutubuulire era bulijjo mbagamba ki oyo takyavaako mukisa wano olaba Nubian lya Mukongojja yalemererwa wadde okumutegekera ka birthday party gwe lwaki abamwetoolodde tebalina amasannyalaze googamuggyeko secondary kankubuuze waabaddeyo abaana b'enkyukakyuka bameka mu kivulu kyo baabaddeyo bameka wali onoonyaayo ki ng'abantu b'NRM bamaze okukyusiza obulamu obunnanfuusi kyekimu ku byakubya ekigo omanyize mbabuulira kaati maama Fiina ne gurupu ye baayimirira bakukyusiza obulamu kyewakola kugenda kunoonya Kadingo vice versa temumanyi bwe babaagala walabye nti bayita okuyimbira obutebe obukalu wakirabye naye ng'abantu bandize mu bungi naye problemu ku miitinga Kadingo oyo tokyayina bintu by'omugattamu ne bibeera successful okuleka nga si Uganda wano tokyayina ky'oteekamu Kadingo ne kiba successful nze kasita nnakulabayo ne mmanya nti oli ku ttaka kasita nalaba nga abantu b'NRM maama Fiina n'abalala bagezaako okukyusiza obulamu n'osalawo enkeera n'ogenda omiitinga Kadingo ne mmanya
nemmanya nti ono omukyala eyafa oyo yasooka kugwanika ati oyo tetawummulanga kasita nalaba ebyo ojja kumaliriza nkututte ku kyeyo nze nkubuulira ogenda kumaliriza nga n'emmoloka gye baakugulira ekulemeredde nga nkututte ku kyeyo era kimanyi vidiyo eno ogenda kugiraba ennamba zijje kuno Kiriza tuberenga tubuzaako ku Nancy webale kuba nti n'okwoli na Roga Dorin webale kuba nti n'okwoli na Bukonde Susan ogamba otya tulina mukono gwaffe ayitibwa Edith Nagawa ogamba otya webale kwagala Newspark Channel waliwo mukono gwaffe okuva e Canada obakawo bwatuuse mukwano ensonga yo tujja kubeera nga ate tugikolako ne webale kuba nti naate obeera ku mukutu guno Hilale ogamba otya twagala okutumirako twagala okubeera nga tubuzaako kunabire Justin Idi Mubaraka DJ Ogambotya atera nga tetwerabidde mukwano gwa fayitibwa Namotebe Darat katuberenga tweyongerayo mu mawulire amalala getuli mu kufuna wano ku News Spark Channel munnange Nakato tuzeye wa Nakato alina wano kyagamba ayina kyagamba ku nsonga ya Bebe Cool kosa ne Bobby Wine naye yojjukira omwana eyasabira omusajja oyo kabira pastor simanyala pastor muto twebuuza pastor muto yalagawa era ku struggle yagabanako yali badde alina ennyumba era nga bagitulaga singa baali bagimuwadde tunula wa njagala kwebaza Bebe Cool Bebe Cool mwanyinaze muto wange webale kuba na mutima muki mulungi webale kujjukira webale butalimba webale butaba mukulu pya omwana oyo yafuba nnyo okumalawo erinnya lya Bebe Cool oyo Kyagulanyi wafuba nnyo okumalawo erinnya lya Bebe Cool Bebe Cool muyigirako ekintu eki kusigala ku mulamwa oba bamuwalana oba bamuvuma oba bamukola ki Bebe Cool ali kuki ali ku mulamwa webale kuzimbira Bridget Nju webale kufaayo webale kubeera muzadde webale butaba mutiitiizi natamuwabo webo tipi ojuwa omuntu tipi n'obutabo mukaaga ate nga n'obutabo bagundi baba bulese kyokka abaana nalaba maama wakawuma mukyala wakawuma akaaba nti abaana tebasoma nje sawa zino omwana wakawuma atiisi omukulu namulaba ali mu kimotoka kya musenyu atiisi yandibadde alina kasahara nga kake nga be bakamugulidde akala akabodaboda kubanga kuba taata we yafiira mu struggle ya blasting Kyagulanyi okufuka kyali anti ndoza yali sacrifice anti bakola sacrifice ayinza okuba yali ki yali sacrifice naye olaba Bridget okusabira obusabizi Bebe Cool ate nga yamusabira nga b'omanyi nga tunanakuwa omukisa ate n'okusaba omwana yaba bamubuuza teyasaba nju naye olw'okuba nti Bebe Cool alina omutima omulungi omugabi era omutima omuzadde twali bangi bajjanjabye yatunula background ng'ennyumba eriyo esaana okutereeza n'agamba kanzimbe buzimbi kizimbe yazimbye maaso kati abantu abo Kyagulanyi bonna balwanye njagala leero babuulya bannayuganda abantu Kyagulanyi balinako entalo era mubategeere ate wannyo kulidite Bebe Cool kubanga bw'otunira Kyagulanyi entwala gy'atwala Honorable Mpuuga nga buli kimu akireeta ti Honorable Mpuuga Bebe Cool alwanye n'akasajja emyaka ameka kozi alwanye n'akasajja kubanga bw'otunira akasajja empalana yaako bweba naye bannange omanyi nti nno omuntu bw'akulwana nga tulina kyewamukola wamukola omuwangula omanyi nti Bebe Cool awangula Kyagulanyi lwaki statement zino zigenda zeddiringana Bebe Cool n'agamba Kyagulanyi aliko ekikyamu abantu bavuddeyo bonna bagamba Kyagulanyi aliko ekikyamu ate ogenda okulanga ne Honorable Mpuuga nga naye era akyogedde n'olabira ddala ddala nga buli omu era ayogera ekintu kyekimu obeera tokyuka ebikolwa byebiraga nti omuntu aliko ekikyamu ebikolwa byo n'ebyoyogera ebintu byebitegera nti ono mulalu naye kati nze byenjogera biraga kati ebintu byoyogera biraga ntoliko kikyamu toli musiru ne toliko kikyamu naye ebyoli biraga nti musiru aliko ekikyamu kubanga buddayi olw'ensonga tuli obutude na reasoning ekintu nogaba bono nze namwewuunya amanyi nti ali mu kamera bwe yasanyuka nga bakubye gundi alien skin namwewuunya neyebaza abeebusoga ku muntu amukulembeze ayagala ekifo eky'amaanyi kuba otegedde gwe tugamba nti gwogenda otununula oyinza okwebaza abakubye jasiti omwana omuto yakatandika okisobola ekyo
tosobola osobola kati abagamba nti aliko kikyamu ku mutwe sira kyamu batuufu Kyagulanyi aliko ekyamu ku mutwe ate ekirala bannabyabufuzi mwenna abagoberera Kyagulanyi mumugobere nga mayi mujja kufa naye naye olowooza lwansonga mugenda kuswala mu ggwanga muno tubalindiridde ng'ambaga mutubuulire ansa zino zitubuuza nga mutuddamu naye olowooza Kyagulanyi teyajja kukakanya byabufuzi bya Uganda omanyi nti wasigadde emyezi tekyawera 2 tugende mu kampeyini naye olabanga abali mu gundi mu 2020 nti akalulu nga bw'omanyi nti no Nobert Events taggwebwako ntalo kati alina olutalo munange lwe yasitudde ku manager Looja era munange lukyagendera ddala mu maaso kati aliko byagambye Spice Diana. Eno video ngenda gikola njiweereza Spice Diana brand Spice Diana ng'omuyimbi omuwala, one of the most talented female Ugandans, one of the best and good-hearted female Ugandans, in fact if not the best. Spice Diana nze Spice Diana manyi omutima gw'omulungi, nkumanyi oli muwala superb, oli muwala mulungi, oli muwala wa kabi, oyina ekisa, oli mugabi gwe nga Spice. Kati message eno giwulirize bulungi. Message eno waliwo radio eyitibwa Bona FM eyerugunjiri. Manager wo mu mafia style ye yabajjako obusente bwabwe $6,000,000. Ekyasente tekyali badde kikulu era sisuubira nti obuzibu bwa ssente, but ego and arrogance n'okulowooza nti talina kyayinza kukolebwa. Manager wo munafu nnyo era kiba kuteekebwa wansi tekyetagisa wadde eddakiika 10. Naye arrogant agenza ddamu abasajja babona FM ng'abaddamu bubi. Batusooka nga babaaninga ennyimba zo ne bagamba bazidiriitinge zonna ne kolabo zo zonna ne zino zonna zebayimba n'abasajja nga barage zonna baziggyeko. Kolabo zo zonna bazidiriitinge ku Bona FM. Spice, Bona FM is one of the best radio station, the best listened radio station in Western Uganda and Greater Kitara region. Onja kutwala zifoti bunyolo wawawa. Bona, if not the best, the first is the second after Radio West. Kati bwoba otandise okuboycotting wa radio ngeeyo ey'amaanyi mu region. Spice nze ng'omwamanyi obulungi bwo nkwagaliza kirungi kisinga kaawo. Spice, don't be let ego of your manager, your mafia manager not affect you. Wekwate nonya management ya Bona FM, reconcile with Bona FM. Kubanga abanyankole eri ewaffe mbayina enjogere egamba nti an attack on one of us is an attack to all of us. Spice go omu ku bayimbi ba Central Region oba bana Uganda abasinga okwagala mu Western Uganda okuvaluwa kuwala kolabo ne Rage ey'omusheshe ekyo kimanyi bulungi kugamba ebigambo bino. In fact mu Uganda muno abawala abasinga okuwagula Western Uganda oyinza okuba nga olinamba emu. Kati atobenza n'okugamba n'ebigambo bino biwakana. Mu Western Uganda ate oli muganzi nnyo n'okusinga n'abayimbi bayo abawala. Lwaki? Kati togeza konokkiriza manager wo. Kubanga leero line manager Looja enkya toli naye. Labira ku bayimbi nga bashiba. Leero line manager Looja enkya toli naye. Ekirala nga mmaliza mu video eno. Manager Looja alemeraawo okubeera nga holdinga hostage. Manager Looja yakuzannya mafia game eyokusigala nga akufuula nga slave we. N'agera n'abeera mu lukwe lw'okuttira omuntu ewuwo mu kikomera ewuwo. Kubanga Spice goli muwala oli mukyala toyina maanyi gasobola kutuusa bulabe ku muntu nga naddala musajja. Manager wo ye yabiplayinga byonna so that buli lwoba ofuguma mu katono akukwata bwana nga bagenda kutukola kino. Yakukwatirawo n'akusibirawo enjegere Spice. Era byonna mbadde muyita mutubimanyi. Nga bwe yali emaali yonna era bwe yali akitadde mu mannya ge ne weekyanga. Era wali omugobye byonna tubimanyi. N'okusinga kawo bingi bye tumanyi. Era manager Looja weebaze nnyo omusajja gwe bayita Sam Mesa Kisemakula. Tawa kuba Sam Mesa Kisemakula leero singa tuliwa Spice. Kubanga oyo bamuyita Namukwaya. Namukwaya weebali kuba muwala mugezi, weebali kuba mukyala mugezi. Emaali yonna yali agenda gikutwala kakuzannya mafia game.
nena oli connected ate oli muwala mugezi Roger nze bampita Nobert Events generational promoter bibyo badde omanyira abantu omanyira ba MC10 MC10 yakwegambira nti mulekwa nze Kampala siri mulekwa atoba n'abanzalira ddala ne bati baliwo siri mulekwa bwino wogo tulina mu yitirivu Roger nagambe ojja kuyingira depression gwotamanyi n'obo bulasta weka ngenge enviri bazikusalideko mu basement sebo manyira n'okumanyira mbuto yagala ayogera ku Museveni igwe Roger toyagala ayogera ku Museveni wakira wawane Bobi Wine woli igwe Roger ukibaye record weziri sebo just nchakubadde mukatuza just akuka 1-2 Roger so ngamaliza video eno Spice genda kwatagana nebona FM mubanga tono kola apology kantu katono nnyo kola public apology tubona FM on all your social media handles. It is something very small. Spice obugaga bwokoze mu music ono si milioni mukanga. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kankusaba oberenga subscribinga o likinga kwasana okuleka obaka bwawo mu comment section. Bera bulungi weraba.